Nekyengeza ko kugamba nti President Museveni okutiza abana Uganda mu ngeri kufanagana gobwetu otawanira bwerere abana Uganda bwe baranga tibamatide ekyo nakolanga bagenda kwekarakasa nkimanyi toje ugenda kubata era President yagambye nti mwali badde muleka Bobi Wine ni mulinda bulinzi mu koti mukulabizo bwanga abyogera yes timwali yekarakasiza mwali linze bulinzi Bobi Wine ne bamutwara mu koti atenga akoze cyo cyagena mu koti no mu koti mwamukwatira bwerere government mwe mwali mwetegese nga mumanyi we munakwatira Bobi Wine mumanyi ne komerage munamutwaramu nga mukimanyi nti bagenda kwekarakasa abamu bagenda kufa mwali mukimanyi kuje ko mwagala kutugamba nti we have a failed state buri kimu government yari ekimanyi naguni zabamu tibali abamu bali planted just okusiga Bobi Wine enzero. All right, bana flashlight chatu tuchabebaza mwebale kutwagala JK and SK mwebale nnyo kutubererawo nnyo mu UK mwebale eddala bikwano jaffe abali mu Dubai abali mu Germany abali mu Turkey abali mu Kuwait abali Abu Dhabi Bahamas mu Africa mu Uganda munsi yonna nyizo batamalayo but process banamatovu iga good mwina mwebale kutwagala twebebaza tukomyo ne mukulu byarugaba atunyonyolera omayeka tunate okumwerinye daruse ebintu byako mbiringa prophecy abyogera katenke ne tubirabako nenga ekitulese onako olwalero mu kaseera kano kigamba bwe kiti abantu be bakuba amasasi abafiirwa abantu baabwe sofa twawulirako 52 ne President Museveni yagamba agenda compensatingako abantu 22 abalala tebagenda bafaako kofune twebuuza why should the president compensate the few and what does it mean to the world? Direct we shall go to Mr. Byarugaba who can make a critical analysis into that. Mukulu Byarugaba kitegeeza ki President Museveni okumpensatinga ku bana abantu abafiirwa abantu baba 22 ate abana tabakompensate atenga bangi ngabere nnyo abalabi baffe flashlight nate katudemu turabe kiki ekyo kitegeeza kyaddaaki President Museveni avuddeyo nayogera ku bantu abafiiridde mu kwekarakasa nga bamaze nga bakutte Kyagulanyi ekisooka kikutegeeza nti President yamaze okukkiriza nti amajege ne police gasa abantu 52 kule compensation kakati nga tonatuka compensation kikutegeeza ki ku ba minister babadde bavaayo n'okusingira general Tumwine minister wa security abadde agamba nti tibamanyi aniyata abantu bano. What type of government do we have? Minister wa security na gunugujwa abadde kyagamba nti bo tibamanyi aniyata abantu bano. Minister omulamba jukira nga mubekarakasi kamera ziri wonna mu Kampala mubekarakasiza n'ebitundu ebirala ebiriranye naye nga kamera yakalabako muntu omu alina enyondo akuba mu poliisi kamera zonna mu Kampala zakalabako muntu omu owenyondo ng'akuba mu poliisi naye mwe bantu nga kamera zikyaganye kulaba balina AK47 naye neerabako omu owenyondo akuba mu poliisi kati bo abantu abali mu government obo balowooza nti abantu nate ffe weetuli tujja kutegeeza nga abantu baffe. Now ekisooka mu government muno titulina kalisha y'okulekulira ne general omuntu yali badaso general Tumwine yali badalekulira kati government ekakasiza nti mwe mwata abantu mukoze compensation mugenda n'okukola compensation wabula ekyewuunyiza President Museveni era yalimbibwa nga bulijjo. Director wa CID yagambye President bino bigambo bya President yamugambye nti abantu 3 abakubwa amasasi barwanagana n'amaje ne police
abiri mu babiri abagenda kubeera compensated nti ezo zaali stray bullets. Stray bullets abatulaba kitegeeza nti abo bakwatibwa amasasi mu butanwa nga n'okuba esasi nga oyagala kukuba omulabe naye n'okuba atali mulabe nga tomugenderedde. Weewaawo omuwendo nga bwe mbagamba bwe mulaba gavumenti ng'evuddeyo n'ekakasa 5 mu 2 nabagamba nti n'ekikumi kigenda kusukkamu. Kigenda kusukkamu. Nasooka kubagamba nga bakatugamba 16 nimugamba nti balimba nti n'5 bajja kuwera. Bwe bawera nimbagamba nti kizuuse nti n'ekikumi kigenda kusukkamu kati n'ekyo nakyo mukirinde. Kino kikulaga lwaki meeya w'Ekawempe ow'eddembe Sserunjogi bwe yagenda Mulago kubalaba bana abalina ebiwundo aba security ne bamufubutura nga tibaagala abalabe. Why? Abantu aba balina ebiwundo boogere byabatuukako abakyali balamu n'amasasi gye gabasanga. Kambabuulire abeekalakaasa basinga obungi tibakwatibwa amasasi gano. Omuntu ayokya ekipiira bw'alaba omupoliisi adduka. Omuntu akanyuga ejinja bw'alaba poliisi adduka. Poliisi netandika kukuba abasigadde awo. Abeekalakaasa basinga obungi tibamanyibwa n'amayitire. Abantu abasinga bwe banga batta abantu 10 mu beekalakaasi wayinza kuba halimu 2. Ekyo abasecurity kino mukimanyi. Omuntu akuba ekipiira bw'alaba omusirikale abeerawo. Tasobola. Akanyuga ejinja omujawa alikanyuga nadduka. Kati kyamazidde okuzibwa nti abasinga obungi abakubwa babakubira bwereere. Kati nga CID director yagamba nti bana 2 mu 2 bo stray bullets amasasi gabakwata mu butanwa 3 bali balwanagana ne police n'amaje. Batulage bifaananyi. Bwo bagamba nti mutulage bifaananyi bajja kugamba nti kamera zaali tiziri mu manda. Naye ate bwo babuuza nti ate mwakitegeera mutya nga agabasirika. Kakati ekyali yambyeko kamera zino nga bazireeta nabagamba kunimagamba nti kamera okuzireeta munsi erimu bwana kyemalira ekyokubiri erimu obuli bw'enguzi. Kamera tizirina mugaso. Ojukira Akena okufa kwa Akena eyatibwa Kanyamunyu. Kanyamunyu kati sikyatya kwogera nti yatta wangu musango gwamusinga ne bamusalira emyaka 5 ngase. Kanyamunyu yakubira Akena esasi. Nzo omu ku bantu abangi abavayo ntugamba nti iwe mwamukubirawo ku rugo gwawo waliwo zi cameras. Bwaki poliisi tenyonya omuntu yatta Akena nga poliisi enanaagera tebagala kugamba nti Akena yakuba omuntu amasasi. Kanyamunyu. Yes. Poliisi bwe twagiteekako n'engoma bwe yagamba nti korwe waliwo enzikiza kamera tizaalaba kamba kubire mu ngalo basebo. Kifaanaganako ne kyaliita ole wa people power eyara agende kamwocha mu gundi mu lukungana rwa Bobi Wine. Emotoka ya poliisi kigambibwa munange kakati tugamba nti kigambibwa emotoka ya poliisi gwe yalinnya. Poliisi gwe twagisabe ebifaananyi yagamba nti kamera tiyalina lyanda eyali kubanga we bamukubira wenyine we bamutomerera kuliko kamera. Bwe twagamba ne kamera zino tizaalaba aliyita ng'atomerwa poliisi nti timwali mulyanda. Kyenkugamba nti kamera mu nsi efaanagana ne Uganda erimu buli bw'enguzi erimu bwana kyemalira. Kamera zireeta bali ebye baagala tizirina mugaso. Kyamutawa n'okubeera ne gavumenti nga yakicupulibwetu. So nze sigenda kwewoonya CID director bye yabulidde president kubanga president kumpi buli gwakola naye amulimba bulimbi. Nesimanyi lwaki president ebintu bino yo tabimanyi. Waliwo kwekalakaasa wano. In fact nokwekalakaasa okwera kwali kwa Bobi Wine nga bamukwatidde Arua. Bakuba munnamawulire
in fact ari umawuri yarakwa yari munamawuri nga akoragana n'abamuri bebwero amaje gamusekura ngarina ne kamera ngaji ari ni bwat ari na mu uniform. President bwe yarabakatambi bwe bakamoyo bwe yakaraba amaje manyibwe gamugamba nti fetwari tumanyi nti mubi wa kamera ne president we gwanga navayo onu kamera on national television nagamba nti oyo munamawulire gwe bakubye nti amaje gangamye nti babade barowoza nti mubi wa kamera omanyi cyari kitegeeza nga kiringa kitegeeza nti mu Uganda omuntu bwakwatibwa ngabba bamusikura busikuze migo nebyabe ne bamurekera kubanga omubi wa kamera mumusekura ate kamera ne mujimurekera kikutegeeza nti amaje galiga kuba omuntu gwe gamanyi. In fact munamawulire yarakorera routers mawulire go ogamanyi agebulayo owenjogerera omwana oyo yalemara bamukubanyo yarafudde katatambulira mu kagaali naye mukulembeze y'eggwanga ekyo nakyo lazima ekyo n'okyogera mu bantu nti amaje gangambye nti bamukuba nga barowooza nti mubbi wa kamera azifu mu Uganda tulinamu mateeka amaje we gaali kwatidde omubbi wa kamera gaaliraze obugunjufu ensi erimu amateeka egoberera amateeka baali mu kutya bukwasi ne bamutwara mu mbuga z'amateeka naye raba gwe bagamba president ne president n'alugwamu nti bangamba nti baali barowooza mubbi wa kamera. So okumugamba aside okugamba president nti bano baali barwanagana n'amaje kyovora baba bakuba amasasi agabatirawo wanga president yali basabye akatambi for review. Yes, naraba bano bagamba bali wabarwanagana n'abajasi. Iyo document for the first time President Museveni wakiriza nti abantu bano batibwa amajega government nokusasira nasasira abantu for the first time kasoka baba kuba natu amala chogera ko juzi. Yes, nta series. Yes, chobora mwari njagade nyo abantu mu government wanga ebisingo obungi tubyogera mbyogera ngamba wabura era bitwamalo chogera ko ne kompetere bazode ko ne bagamba ntino twabifunye iri ku mukude flash channel Uganda era n'olwensonga yachogeddeko so yazemu nayogera n'agamba nti timudangamu olwali akangamu timudangamu nti buli bworaba omupolisi n'omusirikale timudangamu okubeteekako mu maaso. Mr. President wakwata Bobi Wine Arua era wakanga abantu tibekalakasa wagana kabaka okugenda ebugerere abantu tibekalakasa. In fact for the first time warogwe nabademu mu studio emu nagamba nti ebugerere nze nali manyi nti wafa abantu asatu ate omuntu yarakora mu government mumanyi yarakora mu State House ne twabadde mu Satani studio yagambe nti mu kwekalakasa kwekayunga abajasi ne ba police bata abantu 189 nze nali sikimanyi sobora kumuwakanya kubanga yakoranga mu State House nali manyi nti bali asatu nekyengezako kugamba nti President Museveni okutiza tisaba na Uganda mu ngeri kufanagana gobwetu otawanira bwerere abana Uganda bwe baranga tibamatide ekyo nakoranga bagenda kwekalakasa nkimanyi nti ugenda kubata era president yagambye nti mwali badde muleka Bobi Wine ni mulinda bulinzi mu kooti mukulembeze buganga abyogera. Yes, timwali yekalakasiza mwali linze bulinzi Bobi Wine ne bamutwara mu kooti atenga akoze ekyo kyagenda mu kooti no mu kooti mwamukwatira bwerere mu kimanyi. In fact ekintu kino nakyo kikuru kubanga government eno abantu mu government bazenga bakikozesa okwagala okusiga Bobi Wine enziro kyovura kinzizamu amaanyi bwengezako bwenkinyonyola buli kaseera government mwe mwali mwetegese nga mumanyi we munakwatira Bobi Wine mumanyi nekomera lye munamutwaramu nga mukimanyi nti bagenda kwekalakasa abamu bagenda kufa mwali mukimanyi kujjako mwagala kutugamba nti we have a failed state buli kimu government yali ekimanyi naguni z'abamu tibali abamu bali planted just okusiga Bobi Wine enziro ye mwali mwebuuzizaako
of all police stations eje bamukwatire yeruhuka eyo mu byaro ne bamuleta mpaka ne bamutwara enarufenya Rochi na Rufenya nga government agents bategede nti bwe tunamutwara enarufenya kwanga narufenya manyirwa munsi yonna nti tocha center kato abantu okubanyiza nnyo katumutware enarufenya chuvura abantu banyiga nnyo tugwe tozenya na regime wari ibintu bye bakora nga bana Uganda tabasobora kubitegera ye tocha center omubanta bava enarufenya manyimu muntu omu mukwano gwange yali meya weka mwenje gwe to mumanya bamita bya mukama mukwano gwange bamukuba katono bamute nga bamukubira bwerere nga bamukuba nga bamuranga nti a confessinge nti yomu kubataka wese bamukuba katono bamute bunu omavivi bwoyogera ne bya mukama nze mukwano gwange njogera naye bwoyogera naye nkuba je bamukuba mena rufenya yawona buwonye wabura simanyi obakyasobora n'okuzaara ekyo kankikomyawo so enarufenya okumutwarayo ng'oraba bw'okora analysis bulungi ng'oraba state yayagala abantu banyiige nnyo katumutware mu tocha center abantu bone gye bamanyi ensi yone gye emanyi abantu banyiigire ddala beekarakasi kubanga nze tosobola kungamba wano nti government ya Uganda eno nti failed state nubwo nabanga na chawa mu 7 sobola kugamba nti government eri failed state ati kisoboka tosobola kungamba nti government yali temanyi nti bwe tukwata bobi n'abantu bagenda kwekarakasa baba kimanyi oraba mwamukwatira aruwa nga tanafuuka ekice kyali kati nibe egwanga lyona lyekarakasa n'ensi yona neyekarakasa what about now so ngoraba lazima abantu ababulibyo bimwe bye batamanyi bwe tubabulira nitubabikuraka kakate ni kumaso bwe bategeera ne bategeera government encourage ekoramu so abantu abafudde government etugamba 5 naye mbarayira n'ekikumi kigenda kusukamu naye president asazeewo akompensatinge 2 kusinzira ku intelligence information gye bamuwadde abalala kabafiire bwemage bwebato definitely n'abalala bafiira bwemage naye at least government efaayo yali badde ebafaako bona ne babawaka byabawadde kubanga terina kintu kyosobola okusasula obulamu bw'omuntu. Okay, tweyanziza nnyo omukulu byarugaba information gyotuwa etuyamba nnyo etubikola amaaso era tukyabeebaza mmwe bwenna abatwagala nnyo ku mukutu gwaffe the flashlight channel Uganda abali mu diaspora mwebale kwagala mukulu byarugaba abali wano mu Uganda mmwe mwebale comments zonna tuziraba awamu n'oyo omukyala JK ne Sarah abatwayo kututa netusanyukamu netutambula netoka na mukulu byarugaba wali ne awala wonna mwebale nnyo mwebalire ddala bagamba nange mbatumidde kamera jimtuze mukulu byarugaba atumireko JK ne Sarah abatusindika kumata JK ne Sarah nange mbatumidde mwebale nnyo okutuwagira timujjango okwo Katonda singa abayamba nimutunyonyezayo n'emikwano gyamu emirala nimutuyambako nitutambuza enjiri ya struggle kikulu nnyo mukulu byarugaba akyogedde nange nkyogedde tukyabasabya ddala obuyambi tuyambagane tutambuze struggle eno tutambuze enjiri tusambuze amazima gano tulabe nga betuwudda mu nsi ensuubize waliwo akatale kenjaga kwebuza ku mukulu byarugaba mwe abatulaba nanga abalaba mukimanyi nti nno England yazemu mu lockdown, Spain yazemu mu lockdown, France yazemu mu lockdown, Germany baze mu lockdown, awamu ne Italy. Kakati njaga tuwayemu ku mukulu byarugaba katono nnyo singa ne mu Uganda essaawa zino batugamba nti no lockdown eddemu akalulu kano gwe nange okalabawa tugende direct mu mukulu byarugaba atuwe mu Jessica intro akatono ako we tunatandikirawo next week ko mu bufunze ekyo kyo tusobola n'okufuna lockdown y'ebyobufuzi era nze mbarayirira bwe tunaata olunaku lw'okulonda bayinza kuteekako lockdown bayinza kuteekako kafuna emisana basobola n'okugamba nti bula n'alonda tusooka kumukebera tulabe oba talina covid
ezo sente zinalabika kubanga mu Uganda muno mu 2016 Kampala n'emirirano n'okusingira Wakiso abantu abasinga obungi tibaronda nga government ekitegedde ntabasinga obungi bagenda kulonda opposition Kano Kiza Besigye n'abalala ku bitundu 10 mu Kampala n'emirirano waronda ebitundu 48 obubox babuleeta sawa 10 abala ne bagamba nti muronde enkeera ng'ekoboko butuseyo sawa 2 sawa 1 ne mu Kampala nga butuseyo sawa 10 ne Wakiso sawa 8 n'abala ne bagamba muronde encha. So ebyo sigenda kubyewuunya kubanga covid wano nabagamba tulina covid zange 3 covid yenyine covid y'ebyobufuzi covid n'ebyobusuubuzi naye ebyobusuubuzi n'ebyobufuzi zisinze kutubonyabonya. So ekyo nze tojja kyewuunya sijja kukyewuunya nga nkirabye. Tweyanza mwebale ku mukutu gwaffe musigaleko.